Banane tuwulirize. Basaba tuwulirize. Okujja okwerekera omwami Tamale Mirungi wano kw'abangi. Wano kw'abangi. Nze nebaza omwami Tamale Mirungi nebaza olw'okunkuuma ebbanga lyonna. Webaza ebirungi byonna byakoze eri famire wamu n'abaana be. Era musabire eri Mukama amuwe ekiwummulo ky'emirembe. Kale oyo omu omwaladira iri yonna ne mulowooza nti musajja eri kwaya abakungubazi mwenna Omukama mulungi ekiseera kyonna. Maama Vice President twesiimye okukulaba mu maka muno awamu ne baminisita mwenna abazze okutukungubagirako. Mwebale nnyo basibo ne banyabo, mwebalire ddala. Nze Maama Junior ntuusa okwebaza kwange eri abakungubazi bonna ab'essayidi zombi okuviira ddala ekyengera ly'empangaalira. Nziramu okwebaza abatuuze ab'ezzana. Omukulu nayo abadde awangaalirayo, mwenna mukimanyi bulungi. Bannange tubeebaza ku mpaama ewiiki nnamba. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Tetusuzeeko mu nnyumba ffekka, tubadde nammwe okuva ekizibu kino bwe kyatugwako. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Byakwebaza zzaako okwebaza taata waffe pulezidenti w'eggwanga. Taata yonna gy'oli ne maama tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Neebaza abantu bonna abatubeereddewo. Bangi bawerako, abazze mu ddwaliro, abasawo ekisubi. Nze omu ku babadde mu ddwaliro nga nnoonya obulamu bwa mukwano gwange oyo. Naye nina ebitabo by'abagenyi 2 ebiri wali, abagenyi abatukyalidde. Kijja kuba kizibu okubamenya, ekyo nkiyisizaawo. Nzizaako okwebaza abaana baffe bano tukoledde wamu n'abaana abo. Abaana bajjanjabye taata mu buli mbeera yonna. Mwebale nnyo bannyabo ne bassebo, mwebalire ddala. Ate era abaana mbagamba nti mugume, ekirungi ffe bamaama tusigaddewo. Tujja kubeerawo, tujja kubakuuma. Ate Katonda omulungi nti ku baana bonna be tulina tekuli atalina maama we. So mututunuulire, tetujja kubasuula mu nnyumba, tujja kubakuuma. Ate mubeere bawulize gye tuli, tukolagane. Bannange obubaka bwakwebaza, obudde bugenze, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Abatuuze b'okukyalo kuno kwonna ababadde bawangaala n'amaka gano, nammwe tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyange byebyo bannange. Naye ffe tukyaliwo, tetugenda kugenda, tukyaliwo, tukyali bato abamu emyaka. Katonda bwana batutte ne bansalawo. Naye tulina okukolagana, tulina okwagalana. Muzeeyi abadde agezaako nnyo tugatta. Muzeeyi ng'agamba nze bwe nsanga Tamaluliro muganda wange, ng'agamba ate mulina entalo tewali. Era agezaako ffenna tugatta. Obumu obwo bwe njagala tusigaze erinnya lya muzeeyi lwe tulitwala. Kano kambasembyeyo bakolinzi bange okuva mu Paalamenti, saba muyimirire.
from the Department of Legislative Services, Susan Katono, Clerk to Parliament, abasinga tebaze batulina abakozi. Weekend tufiirigwa abakozi bafiirigwa abazadde basatu. Nze waliwo ono mulakoligwa nga mitakasi mulala n'omukyala. Tufiirigwa so tiimu ntonotono. Nalire. Clerk to Parliament ne Susan Katono, Madam Adrian Nkulaba, banka obudde bwe muzeeyi bwe yalwala. N'agamba tamalirikira okukola gendo jjanjabe muzeeyi omwezi mulamba sikoze. Abantu abo bali bankolera emirimu gyabwe. So nsiimye. Abakungubazi gana amaka ga mirundi gakyaliwo. Ennumba eno zikule singa abeerawo jjajja abeerawo. Musobola okujja temutulekerera musigale nga mutwala. Ekinsanyudde ku kino kye tukoze. Muzeeyi yasaba byonna tugezezzaako eby'amateeka byonna bitusobola okukola. Yali asabye entaana omuziike ng'ayimiridde ng'alinako ka TV ng'alaba abayiseewo okujja ebintu ebyo tebisoboka. Naye bye yasaba nga mulamu tubikoze. Muzeeyi yasaba nti ennyimbe zikubibwe mu maka ge agamanyiddwa. Nezikubibwa ezana, nezikubibwa n'engera. Ne bamaama abalala abataagala kwatuukirira. Era nabo twabawa ssente, state yabawa ssente ne bakuma ennyimbe kye bali. Era bamaama abo kye bali naye tebajja kufaayo mu lupege kwegera lwa nsonga nnyingi. Bwe twamala muzeeyi yatugamba bwe tuba tumuleeta tumuyimirizangako Lukaya. Era twayimiridde Lukaya. Abantu b'e Lukaya bamulinze. Muzeeyi abadde ayimirirawo n'agula ennyama ye, n'agula ekyenda, n'abawa ku ssente. Oluusi n'abavuma nabo. Naye nga bamanyi nti n'abajerega munaaga mulina okukola. You need to work hard. Abantu b'e Lukaya baatulaze omukwano mungi. Bwe twavudde awo muzeeyi abadde ayimirira wano ku kuziriddamu. Ng'alinabo bakyali be baasangawo. Era omu yansanze ekiro ekyo n'agamba taata we abadde ajja n'atuwa oluko nga ssente zo zimanya ajja n'obwolukumi n'atuyiira n'atugulira omwenge ne tunywa ne tuserebuleetinga naye. Era naawe twayimiriddewo ne tugamba ekyo tukituusa ne tumuleeta pakawo. Kati muzeeyi ali wano tugenda mutegeka. Abantu mwenna tusaba mutusabire tukume si kyangu. Tetumanyi abantu abadde bafiirwa bazadde baabwe badde bakumamu etujja kisuna mu budde maybe Katonda ajja tusaasa. Mwebale nnyo okumpuliriza akazinda kankazeeyo ewataata. Tweyanziza nnyo tweyanzeke abaana basobola okutuula taata sigala yayogere. abo be baana b'omugenzi abaana baffe. Tukubeeko nnyo mu ngalo omugenzi Tamale Mirundi okulabirira abaana abo n'abawerera bwatyo ate nga mu myaka 10 egiyise abadde talina mulimu gwankalakkana. Beebali ddala. Nzikirize mpite bamaama b'abaana abo abanaarepresentinga bannaabwe nabo bajje babuuze ku bantu abalina okulongwakirawo naffe. Cool.